tulizukira fenna tulizukira tulizukira fe mu kitiibwa kya Yesu kulw'oluvannyuma. Abooluganda Omukama mulungi, abooluganda Omukama mulungi obudde bwonna. Baganda baffe abasiraamu, assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Neyanziza omukulu omukubiriza omukolo guno neebuga n'obugambo bw'oŋŋambye nti wali kutumira ssebo mbuwulidde naye munange weerabidde nti wano nze mmeeya wa Kyengera Town Council wenkolera buli kyenjagala era nze head of security constitutionally wa Kyengera Town Council era nsobola okugambanira nti bakuseeko empingu bwe bonnemesa okukola emirimu gy'ekitundu kyange. Nsaba Lukaga Mathias Mulumba Dduka ekibabu Sabasaba, Meya wa Kyengera Town Council nga ali wa National Unity Platform, Omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu, Pulezidenti wa Uganda yawangula n'atalangirirwa. Era bw'omanyi bw'osoma government and African politics, characteristics za African politics, olaba nga in African countries Electoral Commission tebera independent. Kitalo nnyo olw'okufiirwa mukadde waffe mukulu wange afudde ku myaka 60 aba mukulu wange. Nze nzaalibwa 1979 kitegeeza afudde ansinga emyaka 15. Kitalo nnyo ate ng'ebitugatta munnamasaka munnabuddu munnange kyekisookera ddala nti ava Buddu era ndowooza taata we lwe yafa era nali obulungi wali ekaliisizo nengenda nziika. Tamala emirundi bengenda omwogera ompadde dakiika 3 naye ngenda kwezza 5 nga nanyini kitundu. Mwami Tamala emirundi kitalo nnyo kyenyinza obbagamba nti muyinza okuba temunnamanya muntu gwe tufiiriddwa naye mu bagezi 10 abali mu Uganda, bakalimagezi 10 mu Uganda Tamalemu abadde. Bw'aba afudde tusigaza 9. Badde nsuubira obugalo bw'amaanyi ku kintu. Tamala emirundi tubadde ke tuli nga bw'ogamba ng'abakulu bali abamuwaddeko obujulizi nti bo babadde nnyo nga bali naye nze ebbanga lye mbadde musanga ettonotono nga ndaga nti andowoozaako ate nange mbadde mu followinga nnyo nange tampisizaamuuko gaali yadde olunaku n'olumu. Naye kyembadde Tamala emirundi nti ye nga ekintu bwakimanyi mubutuufu bwakyo bwakyogera bukyamu bwakyo bwakola ki bwakugamba ng'akusanze. Zero nasooka okusanga mwami Tamala emirundi namusanga ku Beat FM nga tamanyi nze ne mweyanjula ne mugamba nze Mathias olukagana nti otyo gw'oli mugezi nnyo, ennyimba z'oyimba za magezi nnyo. By then yali 2012 nga nagafulumya Bakoowu ne Paalamenti yaffe n'aŋŋamba nti mu mawanga gali agaakula ennyo bwe baali badde bakuyita ne bakutikkira olw'amakulu g'ennyimba ezo z'okola ki z'oyimba. Naye waayita omwezi gumu munnange ate era Kabaka naye n'ampita n'antikkira. Kitegeeza Tamala emirundi abadde musajja muki mugezi nnyo ate nga mulanzi. Najja nti okwegomba Tamala emirundi ebiseera by'emabega nga bakyakola ku Mambo Bado nze nabbe emmwanyi za muzeeyi kubanga eti mukiteekamu abakamera kino ekyokumba kuba ibi tetukkiriza. Naye yanzibisa emmwanyi za muzeeyi nendinnye moloka for the first time okujja e Kampala nenzija ndabe Tamala emirundi ku Mambo Bado nga njagala kulabako bulabi kakasoba muntu nga sikakasa nti ayogera ebyo muntu. Engeri gye lyakolamu analysis ya politics nga olaba alina ekirungo ekyenjawulo kyasinga ku bantu abalala nenzija mulabe nga nkyali muto. Naye munnange netandika omufollowinga byonna buli radio gy'abadde abeerako TV wonna wagenda kazibe saa 9 ogw'ekiro nga mufollowinga. Kati Tamala yakonkuludinga ng'agamba nti ffe abaasoma political science kati nemmanya nekyejja mu bwongo bwange nti omuntu ndoza bw'asoma political science abeera mugezi nnyo ng'ani nga Tamala emirundi.
Recently when nabadde nga nzirayo ku university okusoma ne mbuuza registra nti degree ki erimu course unit eya political science nangamba egyo bagiyita BAPA oba Bachelor of Public Administration and Management. Ne mugamba egyo ngenda okusoma kubanga mulimu political science era gye nsoma saawe nga njagala ntandika okwanalyizinga politics the way Tamale Mirundi used to analyze it. Era kati ndi political analyst sebo gotasobola kuzanyirako olw'ensonga nti badde followinga nnyo omugezi Kakensa. Omanyi abantu abanoonya okumanya nze omuntu muwulirizaako birungi byakola ki. Despite bino ebyobufuzi bye tuwagira ebyaffe ze Tamale Mirundi abadde buli bantu abasinga abayisaamu eggaali naye nga kyemwagalako naye talina gwawagira. Osanga b'ekibiina kye ab'NRM nga abayisaamu eggaali n'atulumba abanuupu n'abayisaamu eggaali tambisangamu n'alumba oli n'alumba jjeno nga mugumu. So era nange yampa confidence nange lw'otannumba nange nkuyisaamu eggaali seko nange ndi confident babadde mukola ki mugoberera. Tufiiriddwa nnyo naye kano saagala kuva ku muzindaalo oba eddakiika emu nga sikoogedde. Abadde buli ddakiika nga programu gy'abeerako ng'alina okwogera ku kigambo bamafiya naye abamafiya be baani bamafiya. Omanye emirundi gyembuusa okutwa omanye emirundi gye bazigadde okunkuba omanye natamutambula n'ennyondo yange mafiya nalina mubba ennyondo ku mutwe. Bamafiya sisobola kubajja mu bintu bino ebyokufa kwa Tamale Mirundi lwakuba sibamanyi naye bamafiya babadde ayogerako ngenda kandiko kinoonyerezaako kubanga musa omutuuze wange. Bamafiya mutukoze bubi nnyo okutta Tamale Mirundi naye mwekomeko namwe bamafiya mujja kutuuka ekiseera mukole ki mufe mujja kutuuka ekiseera mukole ki. Omwoyo gw'omugezi Omukama agulamuze ekisa. Bana ina security meeting e Katale mujja kunsonyiwa nze gamba guys of security nze kyalinga security meeting. So obubbi mwe buli buno bakuba obuyondo bakola ki kati genda mu security meeting etandise naye munzikirize temugamba nti nzize nembepankirako nenkola ki nentambula. Kambalekewo ngende ate nebiri bitambule naye nga kitalo nnyo ddala. Junior mbasaasidde nnyo ne bannamwandu mwenna ndowooza katusabe Mukama atuddiseewo mu famire ye omwana ayinza okubeera omugezi nga taata we. Awangaale nnyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda.